Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah azza wa jalla atusimme asse okusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amukasera kano tugenda kwera nga tutunula ku dduwa ey'omuntu singa obeera nga ofunye obuzibu oba nga ofunye omusiiba. Allah ina gwaba ageredde fa asabahu musiba, nabeera nga afuna obuzibu. Singa omuntu afuna obuzibu, biki byolina okubeera nga okola mu kaseera wenyini awo? Duwa ki gy'osoma Allah tabaraka wa taala nabeera nga akusaasira mu buzibu obwo, n'abukuyisaamu bulungi era n'akusasulamu ekisinga okuba ekirungi. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam buli mu mbeera yabeera nga atuwa edduwa. Yagamba singa omuntu afuna obuzibu bwonna, abasinga obungi obuzibu tumanyi kuvaamu lubuto, naye obuzibu oba bakubye ejjinja oba weekoonye oba ogudde ku akisidenti oba okugulu bakutemyeko oba bazigu bakulumbye oba bakubbye, buli kiyitibwa buzibu bwonna. Oba ofiiriddwa bbaawo agenze, ofiiriddwa mwana, duwa gy'olina osooka okukulembeza. Tugamba nabbi yatugamba nti singa omuntu aba afunye obuzibu, duwa gy'alina okubeera nga asaba negamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Njiddamu, nabbi yagamba nti ogamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. N'ekigambo ekyo bangi kibalema okwatula, osanga oli agamba inna lillahi wa inna ilayhi n'ayogera ebigambo kaabiri nga n'abirya. So kigambo kiri nti inna lillahi, tuwangaaza nuuni esooka eriko maddi nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Njiddamu, tugamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'una, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Makulu g'ebigambo ebyo byagamba nti singa omuntu aba afunye omusiiba, oba kiki, oba nnyumba ekutte muliro, oba dduuka liide liweddewo, oba motoka ye esaanyeewo, oba ofunye akisidenti y'amaanyi, oba omutwe guvuddeko, oyinza okufuna akisidenti omutwe ne guvaako, ogwetooloola ali ogulaba. Kati awo olina okubeera nga mu kaseera wenyini awo ng'okyalaba amaaso wali geekulungula, omutwe gukyagenda, ogamba ebigambo bino nti inna lillahi, nti mazima ffe twava eri Allah tabaraka wa ta'ala, wa inna ilayhi, era mazima gyali, ilayhi eri Allah tabaraka wa ta'ala gwe twogerako awo nti wa inna ilayhi, era mazima gyali raji'una, feena kyetugenda okuddizibwa oba feena kyetugenda okudda oba eri Allah tabaraka wa ta'ala, y'eri obuddo bwaffe ffenna. Bamutugamba nti inna lillahi, mazima ffe tuli ba Allah, wa inna ilayhi, era mazima gyali eyo Allah tabaraka wa ta'ala raji'una, gyetugenda okuddizibwa ffenna. Temuliimu ono mulema, mpozi ono mutulu, mpozi ono teyeesobola, mpozi ono mumpi nnyo, kano kadini nnyo, ate ono muwanvu nnyo, oba oli otya oba oli otya. Okufa tekugenda kubeera nga kukusosola, ffenna tuli bakuddizibwa eri Allah. N'agamba nti oteekako dduwa egamba nti Allahumma, ayi Allah nkusaba, ajirni fi musibati, ayi Allah nkusaba ompise mu buzibu buno bulungi, ayi Allah nkusaba onyweze, ompise mu buzibu buno, omusiba gw'oleese nguyitemu, wa akhlifu li khairan minha, era Allah nkusaba onkyusizeemu n'ekisinga ekirungi okusinga kino kyonzigyeko. Oluusi ofunye akisidenti,
Saba Allah oolyawo ayinza okuwa obulamu nga tujja kuddamu kubeera ng'otambulira nakupa ekijja ofuniddeko accident. Allah ajja kukukyusizaamu n'ekisinga okuba ekirungi, kubanga Allah huwa qadirun ala kulli shay'in. Allah alina obusobozi ku buli nsonga, alina amaanyi ku buli mbeera. Huwa ala kulli shay'in qadir, ku buli kintu akinako obusobozi. Mugambe nti Allahumma, ye Allah nkusaba, ajiruni fi musibati, ompise mu buzibu buno, musiba gw'onfunidde guno onyweze nguyitemu bulungi. Tuyogedde mu bigambo bikujja mu Busiraamu. Wa akhlif li khairan minha, era onsikiseewo n'ekisinga okuba ekirungi. Omusiba guno ayinza okubeera nga akututteko omwana, n'akuwamu omwana omulungi omulala, oba si ekyo n'atwala omukyala, n'akuwa omukyala agenda okufunisa emirembe, oba omukazi anobye, oba omusajja akuleseewo. Saba Allah n'edduwe mu kaseera ako nga byagamba nti as-sabru inda sadamatil ula, nti obugumiikiriza bwogerako obugumiikiriza bubeerawo mu kaseera nga wakafuna omusiba. Biki bye byogedde? Abamu batandika ndabye nze nakola ntya, oluvannyuma n'ajjukira mbu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabbi yagamba byolina okubeera ng'okulembeza singa oba ofunye omusiba, kyolina okusooka kyekyo ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masha Allah, qadara Allahu ma sha'a fa'ala. Beera ng'okkiriza nti Allah bw'ati bw'aba akusaliddewo, oba ogudde, oba gwe osudde ssente, oba bakubbye, oba kiki, byonna byonna kyolaba nga kizibu ng'okifunye, oba bakukyaye, abantu abamusaazi abakumenya omutima, beera ng'obikwasa Allah nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ayi Allah, oboolyawo gwesinga okumanya ekirungi gyendi, saba Allah bame mwoyo gw'otutte onzirizeewo, amukubyamu emirundi nga 3. So Allah ajja kubeera ng'akunaazaako enaku ku mutima, akunyweze era akusasulemu, akuwe omuntu ataliiko kamogo konna. Omwoyo akumenya omutima gw'olaba mbu gundi naakola bw'ati, tobeerawo munakuwala. Allah alina abantu bangi, basajja bangi gye bali, abakyala bangi gye bali, omu yekka aba agenze, gwe muleke agende. Oluusi Allah aba alina byakutaasiiza, ojja kufuna omulala akubye omwoyo emirundi nga 1000. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.